abantu bamanye obusobozi bwe. Tukusaba omusobozese nga bakadde be mu industry. Tusaba abantu bajje bamuwagire afune abantu ate naye omuwa obulamu aperforminge bulungi. Kitaffe bye tusaba bingi bye tusobola okwogera ne bye tutasobola. Bingi bye tuyayanira ku mitima gyaffe gwe tumanyi oyitawo n'ogenda n'osoma paka ku mutima n'olaba ebiriko. Soma ebiri ku mitima gyaffe bye tuyayanira eri kusaasira kitaffe obituukirize. Tukakasa olunaku olujja kuba lulungi. Terujja kubaamu nkuba. Terujja kubaamu kitawaanya kyonna. Ate sho ejja kunyumira abantu. Tubisaba nga tukoola gwe ali waggulu ennyo nannyini byonna. Era nga tugamba ffenna nti amina. Obugambo bwange obwo olwaleero Mukama kyaliwo omukisa. Zirako emabega ffe nga tuyingira mu bidongo yali 1993. Nze Honorable Taya n'abalala abakola interview okuyingira mu Emitos Band yali omugenzi Umar Katumba twali tusoba ndowooza 10 ku Pride Theatre awo. Bantu Mariam bano be baali batukozesa interviews tukukuza nnyo. Bimuli byo katubikuwe mubasalawo tubeere mwali omukyalo omukubireko mu ngalo. Nze byendi naddala ku stage awo batambula stage awareness kukola bitya performance biki drama we bamuzanye. Waliwo abanda b'ennaku zino nga nzanya ka series aka Madam Jean aka no time okuzanya ebyo byenkola nti Mariam oyo yabintendeka oyo omukyalo. Naye mbadde ngezaako bagamba nti twayingira baki ebibiina ne biba biki kuba mu ngeri eyo munnaffe Umar Katumba teyakola bbanga ddene n'afa mangu 94. Awo ne tusaasaana abasaasaanye sijja genda mbiwanvu naye ne wabaawo ebibiina bingi. Wabeerukawo Exodus ne wabeerukawo Emirates Nsumba Derrick bamujjukira abamanyi. Ne wabeerawo Univox Millers eyo mayinja mwe yajjira na mukama we Bernard Munyigwa. Mubadde temumanyi Bernard Munyigwa yali bosi woyo. Olonga mukozi woli olinga akuba ono. Anyway, obujubisa teyamukuba. Kati ne wabaawo groups nyingi naye omwami Aloysius Matovu Joy alinawe yayogera ekigambo n'agamba mutandise bangi era buli omu akole kyalina okukola. Abatuufu bajja kwesengejera bajja kukola ki? Bajja kusigalawo. Era ne kibeera nga bwe kyali abasigalawo ne tukola ki? Ate nga mu kutandika ate sifa abaali abaakabe ate ffe ng'omukulu bw'agambye ffe twali ki? Kale Katonda alina enteekateeka ze ez'enjawulo. Mukama tumwebaza okuba nti atuusizza wange. Kusaasira yatuukira wange asula ku kyebusaabala awo mu rooms za 2. Najja waka n'afukamira ku lubalaza nti asaba kuyimba ng'ava Mitala Mariya gy'asomera. Yansanga nga ndi bize nga nina byenkola ne mugaa nyimbiramu n'ayimbamu ne nga kiyimba bulungi. Kakati twalina omusajja omukugu w'amaloboozi nga bamuyita Fred Seruga. Kati ye yali kyemmangako wammanga ejuye ng'eri kyemmanga nga tugenda ku kyebusaabala. Ne mugamba kusaasi ne kubira omukulu ne mugamba waayi waliwo omuyimbi gw'ensindika olabe oba anaasobola okukola ki? Mukyala Kusaasira n'agenda ewa mwami Seruga alabe oba asobola okuyimba. Nakati akyala oba asobola okuyimba. Muyimbi simanyi oba interview ekwadya. Anyway, ebyavaamu ye Kusaasira ono gwe tukola ki? Gwe tulaba tuyise mu bintu bingi. Teri kirungi kiva kitandika butandisi nga kirungi. So nze saagala kwevuma byonna bye twayitamu. Kwa buli omu asobola okunyumya kino kyankalubiriza kino kyankalubiriza naye tunuulira ebirungi by'ofunyeemu. Nkakasa bwe biba bisinga ebirungi by'ofunyeemu webaza ki? Katonda ne banno b'otambudde nabo. Nze kye nafuna mu nsonga kyali kimu. Twalinamu obunafu abamu. Ng'omuntu omulaba asobola, Seruga nga asobola. Seruga oyo bw'aba ayimba. Bw'oba onoonya omuntu asobola okuyimba nga Jimmy Katumba mu Uganda, Seruga yasinga. Naye nga agayaalamu. Nga tugayaalamu kati. Kino kyalinga kukumamu muliro nga basajja bakumamu omuliro gwatayogedde munaffe Fred Maisa omule Mirembe. Baateekangawo embeera musobole okukola ki? Okola. Era kyatayogedde kye nakola twayimirira still n'engula ebitabo ne pen
buli omu ne mukwasa ekitabo ne peni ne sekamate ne muwa ne mugamba loya omuyimbi luba luyimba si bigambo tugende tuwandike ki ennyimba era ne tugenda ne tuwandika ki kubanga abasajja baali batusaba nnyimba era ennyimba ne tukola ki bwe twazireeta ebyaba ne bikola ki ne biba tuze tufuna challenges nyingi awo waliwo okwambukako waggulu kano tekakwatagana na mukolo guno njala kajjukiza mayinja waliwo twagenda ekasensero abantu ne bagaana okutulaba ne balemera mayumba ne bagamba ffe tulinda onkubiranga ku ssimu oluyimba lwali lw'amaanyi onkubiranga ku ssimu kati nga ffe abasajja ffenna tujjudde tuzikubye bagaana otulaba ekintu kyatunyiiza still buli omu n'agula ekitabo ne peni ne tweggalira ekasensero ebiseera ebyo batwali tusula mu bibaati ne tweggalira waava ennyimba awo nze kyenzijukira waavaawo tukwegomba bangi mwali mayinja oba yavaawo ne oba bamala obudde abamanyi omukwano olutaaya bwe yajja naye ne tusimbula ne tukola ki so olumu teweevuma bintu ebyo kuchallenginga challenges teziba mbi zenchwala ziba challenges tekubeera kuba nti oba olitanjagala oba takola ki wabula kyekirungi buli lwojjanga kyovula abamu balebera lwansonga bali kaweweevu kyovula nti abaana babagagga olumu ate tebaba bagagga lwansonga bakulira ku ki kaweweevu naye ffe olw'okuba twajja tuli banaku kwe kukola bino bye twakola kusaasira muyimbi mulungi gwe tuzze okwogerako olw'enkuba yinejja nze mmanyi asobola okuyimba bw'alinnya ku stage awo ge maje ge mmanyi nti ago maki maje era nga bwe tugenda ku stage oba ku show ng'eyo nze mayinja ne lutaaya kufa oba kuliko atasobodde kujja musoka kubuuza molini waali nti kusaasira waali nti station waali nti amaje gajjudde ngajja koleba kola ganyakakona kumanya nti awo kikoledde ki era nga mmaliza abantu bagamba bakoze show bulungi tunyumiddwa abagenda okujja mbasaba mujje tulabe kusaasira bwe kuba kuyimba muki muyimbi muki era ku bakazi mu Uganda bamanyi okuyimba kusaasira akola ki oba yala kuyimbira kunyumirwa kulaba muntu muyimbi alina talent mbasaba tujje tuwagire kusaasira ono obudde bwo butugize ebyokwogera twandibadde na bingi naye nsonyi okutuukamu ekikeerezi nabaddeko jjodi nabadde nenkoowa mu katono ate kati badde neteekateeka nina omukolo ogwengendako omulala naye beti mwe bali kubeerawo beti yimirira baganda bange mikwano gyange bannamawulire ba tiktokers mwenna abali wano bayimbi bannange nsanyuse nnyo okubalaba mwebale kujja nina essanyu lingi nnyo njagala okwebaza buli muntu ali wano ngenda kubebaza nga nvuga byokuba ndi mukyala nakuzibwa natuuzibwa mukakeeka neyanza nnyo neyanzege mpozi nandyagadde njogere ku buli muntu ali wano mwenna abali wano muli mikwano gyange munjagala yensonga lwaki muli wano enkuba yakedde netonya netutaataganya naye nemubeerawo ngenda kutwala omukisa guno okusooka okwebaza bayimbi bannange mwenna bali wano ngenda kutandikira ku papa message omwami oyo gwe natuukirira taata neyanza interview nagikolewa omwami Serugga nengikolera ddala nevaamu ebibala ate kyagikolera ddala natuukira mwami message ebiseera ebyo nali ntandika okuyimba nga nyimba mu bandi nga nkyasoma that was 2000 nali ku Dynamic nengende wa mwami message no it was 1998 nengende wa mwami message nga batandiseewo waliwo wabali bayimba nenga tebannafuna kibiina nengende wa message nemugamba nyina akayimba ko kentera okuyimba lumu yajja twali tukolendawo ku Step Valley
nga nyimba mu bandi yange bali bagita Josam's Band yali ekulibwa omwami ne Sam Gombya ne Sophie Gombya naye nga bansaba ku ssomero okujja okuyimba nga mu bandi yaabwe bakusomero batutendekanga okuyimba kati lumu ne nyimba akayimba ka Mwami Misach ng'ali backstage awo nga ndaba nange ngamba yes wala kayimba ke yayimbanga ke nayagalanga ennyo bakayitanga mumpe byange mbirye nawe mwatulya ku ssente walumbe lwalajja okutulora walatusanga twanywera kati nga njagala akayimba ako naye nga bulongenda ku stage nekayimba nga bantu bafuuwa ssente empitirivu naye ebiseera ebyo omukyala yankosanga omulala gwe twawimbanga mu bandi bamwitanga Queen Florence ate ne mu bandi mwe nakoleranga abasasula 5,000 ebiseera olowooza bazaali nyingi zireka zaalinga nyingi naye nga mba musanyufu kubanga nali sirina nnyo buvunaanyizibwa bw'amaanyi kati Mwami Misach wemutuukirira nga bayisa abaana abagenda kapiteni bwangu kubanga enkuba ebadde batawaanya bali bayisa abaana abagenda okuyimba nange gye nali eyo ne ngamba ngenda nasabe mu kibiina kya Eagles Production natuukira Mwami Misach ne mugamba nimbadde nsaba kuyimba nga bayisa abantu awo nange omanyi okuyimba ne mugamba mmanyi kayimba kikoyiza okuyimba natandikira kayimba ka Aunt Mariam Mundagire kuba nali mwagala nnyo lwaki nagadde Aunt Mariam abeerewo kubanga ennyimba ze naziyimbanga nnyo ne zinnyamba okuyiga okwasama abayimbi abasinga tuyimba nga tetuwatula bigambo bye tuyimba naye Aunt Mariam buli kigambo kyayimba ng'okiwulira waliwo akayimba ke nayimba nga ngenda wa Mwami Misach era bakayita bamugamba nti nangamba oyiddamu yasamu bamugamba nti wakajanja abeeyisizaako tabafa nanga nguyasamu abatamanyi kuyimba bw'okyongera bw'otayinza ogamba nti akuvumye naye nga omuyimbi yenna olina okuyimba ng'oyasama nga kyoyimba tukiwulira nangamba nga tonnamalayo oluyimba komaawo ofunye ekifo mu Eagles Production nangamba naye waliwo wano abatende kupaka Mwami Seruga yali biseera yali akulira abayimba nagamba nti bwojja batwasaba bane Sophie Natogo wega alwatonnaba bwe najja Mwami Seruga naye ne muyimbiramu naye waliwo akayimba kedakeyikira muyimbiramu nanga so contestinga nayimba kayimba ako nakayimba ne Mwami Sekamate naye nga bwotwamalanga kuyimba kubanga edda walingawo kye bayitanga dance mania twamuyitanga dance mania mu Eagles Production nga wetumala okuyimba nga shewedde kati buli muntu ajja ku stage nayimba akayimba akatali kake naye noonyumirwa naye akayimba ke nayimbira Mwami Seruga bali bagati the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Sekamate natandika okuyimbamu ekintu kye yayimbanga eky'abasajja ekifo ne kimpyako kati bagamba ojja kuyimbanga ku dance mania Mwami Seruga nangamba ojja kutumalanga okuyimba ng'oyimba awo kati olwo tutandika okuyimba bambi nga Mwami Seruga bwayogedde waliwo akayimba okusooka tebasooka nnyo abayimbi baaliwo naye nga obudde nabo tolusi tebabuyina naye nga bali abambi bangi nnyo naye nga tebalina bakyala bayimba balinamu omukyalo omu bali bamwita Irene Namatovu kati lumu twali tuli eyo omutukula atugenza okukola bangamba yimba kayimba ka mukyala Irene Namatovu oyo yimba kati nenyimba nga nyimba za Irene Namatovu ezo nga era nayimba nga nyimba zitali zange naye nga omuntu bwembayo kuluyimba ogamba lwange nayimba ng'olimba Madam Betty Pologoma njagala mukwano gukanga nchachanja ebirala byolowooza si byendiko banaye nga sente ziyiga ng'ekibbo neŋŋamba ogerako mangi nakati esaawa na bantu bamanyi oluyimba lwange naye ng'oluyimba lwali lya mukyala Betty Pologoma n'akayimba ka Irene Namatovu baali bakayita soka tugenda kumwero mayo muyita baby
mama we yamuzaala akyasoma nga muto so kati nange naŋŋamba nti mukwasiza obukulu nembeera nga nze mulabirira n'amabere nammera nga muyusa bulungi kati omwami oyo mwebaza ekintu kimu mwami Seruga yanfuula kyendi nti buli hiti gy'omanyi kusaasira gy'ayimbye abaddewo nnyo. Waliwo ebyabeerangawo bingi nnyo naye ye mwami asinga okuŋŋumya ate akimanyi nti mukazi we mukyala w'amaanyi bw'asalawo okukola ekintu akikola. Bwekuba kuyimba aneesiga ennyimba nga Sweeti wange, ekitiibwa ky'abaami, Junior, zonna ezo ennyimba alubamu yonna eyasooka ye yagimpa lwakuba alubamu eyo ekizibu ekyagirimu kyali kimu nti bwe twagitunda waliwo ka TV ke bampa kaali kati mu TV bwatambuliranga mu motoka twagitunda ssente kubanga nga bwe twagenda ewa Lusiini alubamu n'agigoba nagamba mugizeeyo baali bagenze ne Honorable Lutaya n'abagamba alubamu mugizeeyo mudire eddoboozi ino omukyalo oli yabayimba ono ajja kusinga. Mwami Lutaya n'agamba mwami Lusiini nti ate oli mukyala wange naye ate ono gwenkuleetedde ayimba okusinga mukyala wange mutwale. Banennebaza mwami Lutaya kuba nti yasobola okunzikirizaamu n'agamba nti ono ayimba okusinga ki naye nga toli mukyala we. Mwami Lusiini bwatugoba alubamu tugiwa omwami bamuta Big Production omugenzi. Alubamu eyo ebiseera bano njagala nnyo TV bantaka TV buno w'omumotoka nga nkalabalabako ng'oluusi ke ndafuna mu alubamu eyo naye nga toluyimba lw'amaanyi nnyo. Alubamu twagabanga be tugenda okumaliza alubamu nga tumaze ogigaba ate mwami Lusiini atuyita nti ate bannange ng'etuuze nnyo mukomeewo ate alubamu tugikole ki tugigule. Kale njagadde okubanyumiza ku lugendo lwange nga bwe terubadde lwangu kyebulaba konsati yange nagituumye The Roots of Catherine Kusaasira nti njagala abantu saba abantu bajje bampagire nze ddagala ennyimba zange ddagala. Omwami bw'abeera eyo oba omukyala ng'olina ekyakutawankanyeeko n'omukyala oba omwami manya nti bw'onajja mu show yange agenda kuddayo ng'alokosa oba ng'awonye. Carolina, I love you so much. Thank you for loving me. Era mmanyi nawe oneyagalizaamu nga maamawo kubanga nkuyita mwana. Omukyala Ira Kalanzi neyanzawo bali kujja mukwano. Omukyala Ira oyo nasomanga ne muganda we bamuyitanga Atwira naye namwagalanga gye bintu bye byagala nnyo era namusabye banne buli munnamawulire ali wano mwami Mayinja neyanze nnyo neyanzeeke omukyala Betty Mpologoma tugenda kola bato kwolo naye bateno bwekuyimba kuno kikene bwegwa netaaga abakyala bonna twerondemu nti kati ani gwe mumpa wangi tunatandika ne Sophie